Embeera eri mu kibuga nga Namungi w'omuntu yeye mu ppaaka ya Namayoba okusobola okufuna entambula ebazza mu byalo. Abamu nno baasuze mu kibuga olw'obutafuna ntambula. Baddereeva basabaza abantu bano basabye Pulezidenti Yoweri Museveni okwongezaayo ennaku basobole abantu bano okubabalamu mu kibuga. Omusazi waffe watuukidde mu ppaaka ng'abasaabaze abamu baasuzeeyo kyokka nga tewannabaawo baasi zibatwala. Bano baagala Pulezidenti Museveni abannyonnyole ku mbeera ya COVID-19 nga bw'eyimiridde mu Uganda y'abagoba b'ebidduka ennaku 3 okusaabaza abantu okuva mu disitulikiti endala okuyingira mu ndala. Olwadde koona waggwaawo tebadda Kampala babeere mu byalo gye balaze naffe tubeere Kampala we tuli. Ki ekibatwala? Mbu batya kufa Kampala eriyo obulwadde. Akulira abagoba b'ebidduka bavuga engendo empanvu Ssempijja Muhammad alaajanidde Pulezidenti okulwongera ennaku basobole okusaabaza abantu baggwe mu ppaaka. Tutteko tukozeeko kye tukozeeko tulemereddwa n'ennaku z'omwezi 10 zeyatugamba nti bwe ziwera takisi teva mu disitulikiti endala ogenda mu ndala zigenda kutuuka ng'abantu bakyali ku mbalaza ng'omuntu alina okgenda Fort omuntu alina okgenda Mbale ne Soroti akyali mu Kampala ate nga baatugambye tosaza mmotoka. Abantu bannayuganda jjo twabalese ku mbalaza za ppaaka nga balinga emmomboze mu nsi yaabwe. Ekintu ekyatukwasiza ffennya ennaku naye nga naffe tulina busobozi bwa kubayamba kubafunira we basula era tubasanzeewo ne ku makya nakati bakyaliwo tulina okulowooza neero waliwo abagenda okusula ku ppaaka naye ensi teri mu lutalo. Olutalo luli mu nsi lwa bulwadde bwa COVID-19 ekintu kyetusobola okukwatira awamu okubulwanyisa naye ng'omuntu asuze ku lubalaza ebirwadde by'abantu abakakiiko akakulira okulwanyisa COVID okulaba embeera eri mu ppaaka balabe engeri gye bayinza okutangiramu ekirwadde kino. Balina sukaali, waliwo abantu abalina nfima, waliwo abantu abalina pressure, waliwo omuntu ng'alina allergy, waliwo atasobola kusula mu mpewo nga basula mu mpewo aye naye obulamu babugenze abo bonna bagenda kufa. Tetujja kumanya nti bafudde naye waliwo Bannayuganda bagenda okufa. Ebirwadde ebirala olwakino ekizibu ekyatuuseewo ekyokusula ku makubo nga batambula. Njagala tukkaanye mukkaanye nange mwenna ku nguudo gye muyita mulabayo emmotoka enguudo zonna zijjudde traffic jam. Laba taxi parks bwe zifaanana. Abantu kaakati balinga obuwuka tulwana kuziyiza COVID wabula ate kakati kino gwe kigenda okusaasaanyako obusaasaanya tetumumanyi na bungi. Wakati omuntu avudde gyavudde ne COVID yeegasse mbanne abantu nga 10 bali mu kafo kamu bwe kati abasibyemu olunaku lulamba bwe bayisimula bwe balwanira emmotoka oŋŋamba otya nti awo tewagenda kubeerawo okusaasaana kwa COVID. Ate nno